The Buzz UG ye platform kutisinzira ne tusobola kubanga tukutuusa kwesonga zonna nga bwe zitambula amanya MC Morio UG wabula okutweyungako olina okusubscribinga nonyiga kukadeka notification nosobola kubanga omanya n'ensonga zonna nga bwe zitambula wano ku The Buzz UG wabula amawulire tuyina mangi nnyo tolina kugasubwa tovaako ku The Buzz UG niye tugenda kutandika ne Bobby Kyagulanyi alina ebyama byayogedde wabula nga mugambye nti Bobby Kyagulanyi kyala principal mukyala wa Bobi Wine abadde mu interview emu naye alina ebyama byayogedde nga abantu abasinga tebabikiriza bintu bingi byakonyeko naye tugenda kuba tubikumenyera wano ku The Buzz UG. Bobby Kyagulanyi yayogedde ku embeera gye bayitamu mu campaigns nga bw'okimanyi nti Bobi Wine yali yesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga n'ayogera challenges ze baasanga mu biseera bya campaigns n'agamba nti tebyali byangu naye basobola okuba nga bamalako mu buli mbeera yonna era agamba nti Mukama Katonda w'amaanyi mujjukira bulungi ekiseera kyatuuka nga tebakkiriza Bobi Wine ne family yonna kufuluma mu nyumba babateekako ku house arrest nga security ebeerawo ku maka gaabwe 24/7 tevaawo naye era Bobby agamba nti embeera basobola okuba nga bagiyitamu era nga basaba buli ku makya nga bagamba nti Mukama Katonda alina okuba nga bayisa mu buli mbeera yonna era basobola okukiyitamu kumanya nti Mukama Katonda w'amaanyi. Abadde Katonda kyekisooka kubanga yasalawo okuwa amaanyi agavuunuka ekizibu ky'obaamu nga nkeera ku makya netukwata emikono nga family ne tusaba era Katonda kusaawe no mwebaza okubanga tusobozesa okutuyisa mu kiseera ekyo. Away from that Bobby Kyagulanyi yakonye kusonga nyingi era esonga endala gye yakonyeko yagambye nti tebagenda kupowa okulaga obutali bumativu bwabwe okulaga injustice egenda mu maaso mu ggwanga Uganda okulaga okunyigirizibwa kw'abantu ba bulijjo okugenda mu maaso mu ggwanga Uganda okulaga okutyobola eddembe ly'abantu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda agamba nti wadde akalulu kaggwa temulowooza nti bagenda kulekeraawo still bagenda kusigala nga barisinga amaloboozi gaabwe nga balaga ebikyamu ebikolebwa gavumenti ya President Museveni. Need that able to holding at ransom. That's what we chose to do. We chose to say what nobody else can dare say. We chose to do what nobody else can dare do. So you don't expect to find a slope shiba very hard. Naye, that's what we signed for. And we are still going to do the right thing under all circumstances. Era yayogedde ku nsonga ya Bobi Wine still mujjukira bulungi mu biseera by'okulonda nga tunaatera okulonda Bobi Wine yakwata abaana be n'abasindika mu US. Naddala abali basinga okwogera ebigambo ebyo bali ba NRM abantu abawagira NRM mujjukira ne Bebe Cool yavaayo n'ayogera bubi nnyo naye wabula Bobby agamba nti teyali first time ya Bobi Wine okwata abaana be n'abasindika mu US. Abaana be yali atera nnyo kubasindika wadde nti kino kyajja mu biseera bya kalulu ebiseera bya campaign abantu ne basobola okuba nga bakitegeera bulala. Abaana abo si gwe gwasooka okugenda gye baalaga. Tuyinayo family. Nze ninayo muganda wange. Nga bwe bagira ne basindika abaana baabwe wano tukyalira bwe bagira ne batujjako abafe ne babakyalira. So sigwe gwasooka lwakuba nti kyajja mu kiseera kya Desemba ate Desemba eba holiday ate Desemba gye batera okutambuliramu oluusi bwe bafuna chance bali ne babayita. So it wasn't a different thing. Kyabaawo ne kituuka mu kiseera abantu we bakirabira mu ngeri gye bayagala okirabiramu. Finally waliwo esonga endala gye yakonyeeko n'agamba nti abantu beebuuza engeri gy'asobodde okubeerawo mu bufumbo bwe ne Bobi Wine ne bamala ebbanga eryo lyonna nga tebaawukanye nga bwe mukimanyi nti ba celebrities abasinga kizibu nnyo okumala mu bufumbo egyo emyaka gisuka mu 8-10 ne bazaala abaana nga bali wamu nga towulira kwesika muguwa kugenda mu maaso. Abaserebu abamu abeera mu bufumbo mwaka gumu 2-3 ne bakita naye si kyangu okulaba nti Bobby ne Bobi Wine basobodde okubeerawo naye agamba nti ebimu ku bintu ebibasobozesa okubeerawo eribbanga lyonna mu bufumbo agamba nti buli omu ategeera munne. Ye agamba nti Bobi Wine amutegeera naye amutegeera bulungi nnyo era agamba nti si mukyala mwangu naye era Bobi Wine akitegeera n'amanya engeri gy'asobola okumuhandolingamu ensonga lwaki basobodde okubeerawo mu bufumbo. Era yayongedde n'agamba nti ye we yasisinganira Bobi Wine yali virgin era agamba nti Bobi Wine ye musajja gwe yasooka okumiitinga era gwalibeera naye mu bulamu bwe mpaka kufa. Nze kimbezezaawo ndowooza nina partner ntegeera amanyi siri muntu mwangu. I was a virgin when I met Bobi. He was my first, he's my first, my last. Abantu abasinga muyinza obutakkiriza nti kyayogera kituufu naye agamba nti
Bobi Wine ye musajja we yasooka okusisinkana mu bulamu bwe era ye musajja gwali naye up to now era agamba nti okufa kwe kuli baawula ye ne Bobi Wine era n'asindika obubaka eri abo abawala bakyali bato n'agamba nti balina okuuma ekitiibwa kyabwe olina okumanya nti weekumira omusajja omu obeerawo n'ekitiibwa kyo olina okuba nga okikuuma si kwegabagaba kutambula mu basajja nje ekitiibwa kyo ng'omukyala oba tokikuumye. Abaana ab'obuwala abali eyo kisobokera ddala mwekuumira abasajja be mulaba nti they are worth giving your chastity. Babi Kyagulanyi obwe bubaka bwe yasobodde kuba ng'awa abawala bakyali bato namwe musobole okuba nga mutambuza obufumbo bwammwe mu mbeera eyo ennungi. Wabula bw'oba olina komenti yonna gy'osobola okuba nga commentinga ku ezo ensonga zonna nga Babi bwe yazoogedde comment section yaffe weeri awo n'otuwako opinion yo netusobola kuba nga tuwayaamu ku nsonga zino nga bwe zitambula. Naye era teweerabira okusubscribinga amanya MC Morio UG. Gwalina business ng'oyagala kulanga naffe osobola kuba nga otucontactinga n'ogenda ku kibanja kyaffe kya Facebook n'otuweereza ka message The Buzz kyekibanja kyaffe kya Facebook oba wano wennyini ku The Buzz UG ku YouTube channel yaffe osobola kuba nga otusindikira obubaka bwo ng'oyita mu comment section ne tusobola kuba nga tukwatagana bulungi. Tovaako ku The Buzz UG.